Rhoda Rhoda Kalema nga wa myaka 92 tumusanze mu maka ge Kisugu mu Kampala. Rhoda Kalema y'omu ku bakyala ababiri abasooka okukiika mu lukiiko olukulu lw'e abangi kwe baava okumuyita maama Paliamenti so nga era yaliko minisita mu Gavumenti ya Yiino wamu ne Museveni. Ono era mulwanyirizi w'eddembe ly'abakyala. Mu kafubo ke tubaddemu okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala ez'abaana okudda ku massomero, wategeereza nga bw'awagira ekiteeso ky'omulabirizi w'e Mukono James William Sebaggala eky'obutakiriza baana bali mbuto mu massomero okutuuusa nga bamaze okuzaala. Be baweereza si be bakomyewo, siteeti gye babaweererezaamu si gye bakomeddewo. Gavumenti twagala awo Ministry of Education ebeere y'amazima nti bw'agamba ab'embuto baddeyo abatazzaayo baana ba mbuto, azzaayo ba expectant mothers, azzaayo abawala abasuubirwa okuzaala, abalina embuto okuzaala, so tebakyali baana basomi aba bulijjo. Wabaddewo okukubagana empawo wakati w'omulabirizi Sebaggala ne Gavumenti ku nsonga z'abaana abali embuto okudda mu massomero. Rhoda Kalema nga muzadde w'abaana 5 atusiigidde ekifaananyi omuntu ali olubuto okubudaabuda kwe yeetaaga kwagamba nti abaana abali embuto tebajja kukufuna ku massomero. Waba okusindikulirwa emmeeme, kantolooze, okusesema, okuyoya, okulwagala okulya kyatatera nakulaba naye ono n'akiyoya nnyo kyayagala talina wanaakijja. Ate obuko bwayagala kwebakaabaka, banne babuuka ne yeegomba, ate nabo ate mukoowu, ate ateekateeka atambule mayiro oba kitundu kya mayiro oba poota ya mayiro addeeka nga neeka yajja kusanga maama ng'ali eyo mu nnimiro tewaliwo kyanaalya. Kwegamba embeera y'olubuto omuntu temuganya, nzibu nnyo 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 nnyo. Atubuulidde n'olusozi gambalagala abasomesa lwe boolekedde oluvannyuma lw'emyaka 92 ng'amasomero gali mu muggalo. Bwe baba nga balina we baakoma toyinza kugamba nti obalondera awo ogende mu maaso. Waliwo awo obuzibu kiseera kinene, naye te n'abalala ng'oggyeko ab'embuto n'okusingira ddala abalenzi bagenze mu birala byonna, agenze okulaba ng'enkoko zimusasula, yinza okulaba ng'ogenda mu bamakanika bamusasula. Wabula si musanyufu n'ekya Gavumenti okuyisa ebiragiro ery'amasomero g'obwannannyini, gamba ng'okubagaana okwongeza ebisale, ekintu ky'agamba nti kyandibadde kyakuteesa. Naye n'amasomero gasafarinze beetaaga repairs nnyingi nnyo 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 nnyo, n'emmere eyongedde ebbeeyi na byonna. Bakireke nti musabe ezisaanidde mugamba nga basaba ezisaanidde naye tukiga nti tewali kwongeza. Kalema ayagala omwana omulenzi afiibweko nga bwe kiri ku bawala. Okulamba omwana omuwala kimuyamba kuyimuka. Bw'ayimuka bw'aba atuuse kati atambule. Bw'anaatambula empola omulenzi tujja kumugamba nti leka kuyisa muwala, kubanga ennecha y'omusajja Katonda yagikola nga yo eteekwa buteekwa okuba on the move. Omusajja asaala mangu ekyokukola. Okunoonyereza okwakolebwa ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku bungi bw'abantu United Nations Population Fund kulaga ng'abaana abali wansi w'emyaka 18 abasukka mu 200 bwe bafuna embuto omwaka oguwedde. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.